abalungi be basinga obungi ababi. Program ya balungi abasinga obungi mu nsi eri ku Dream TV ne Impact obudde buno bwennyini. Nze Nantongo ndi ne mwami mukulu Alex okutwanjalira ensonga yonna gye tubeera tumutadde mu buufu bwe. Fiffe nga tugikubaganyako birowoozo ye n'agireeta n'agituteera mu butuufu bwayo. N'olwaleero tuzze n'omulamwa ogugamba nti si mu butuufu bwakyo, mu mazima gaakyo. Si butuufu oba busobi bwakyo. Tutuumibwa amannya ne bakuzaala ne bakutuuma erinnya. Bazadde bange bantuuma Nantongo. Tukkiriza okusinziira mu programu yayita watunnyonnyola ekyokuba omutume nti ki ekyakutuumibwa era ekyo ekyakutuumibwa ogukoze oba weezudde n'otegeera obutume bwo n'omaliriza obukola. Erinnya tubuuza nti likola kyamaanyi ki oba okutuukiriza gwe okwemanya. Erinnya ly'omuntu limussa wansi, erinnya ly'omuntu limusitula. Maanyi kyagali mu linnya erituumibwa omuntu. Omuntu yenna kakati omunafu ajja kugamba nti erinnya ye siina kye likola ku muntu. Nange nali nkyogeddeko. Erinnya liina kye likola naddala amakulu gaalyo bw'oba ogategedde. Ekintu ekisinga obukulu ennyo wano mu Uganda ekitulawaanya ly'erinnya Uganda obutaba na makulu. Osoose n'ogamba nti abanafu be bayinza okkikkiriza nti erinnya lirina kye likola. Yes. Nti naye once upon a time wali olowooza mukulu. Yes. Alina kyagamba. Kubanga bayinza okutuuma erinnya. Katugambe bwe bakutuuma nababi. Eryo lyabakobe. Kiyinza okukolako obulungi oba obubi. Right? Okay. Naye ng'amazima gali nti toba mubi. Amazima gali nti nababi erinnya litegeeza ki? Kati maama wayinza okuba nga yali kutuuma ddala nga lwakuzaala bw'ati n'akulaba ng'oli mubi. Kakati ffe tulina ewaffe, wuliriza, tulina ewaffe omwana asembayo baamutuuma Ddwanyisa. Kakati Ddwanyisa oyo yalwanyisa Kamya ne kitaffe mu boycott ya 1959 oba 5. Ati bamuzaala mu ddwaliro eno Kamya ne kitange bali mu kulwana eno ebweru mu ddwaliro. Kati omwana bwe bamuzaala bamutuuma Ddwanyisa nti alwanyisiza Kamya naani? Ne Mukulu Lugayizi. Kakati omwana oyo erinnya eryo era yali ejjako mpolampola neetuuma Kayizi kubanga Ddwanyisa ndooza kyali kimutawaanya. Kitegeeza ki? Okugamba abantu ndeze Ddwanyisa ng'onnyonnyola abantu nti nalwanyisa Kamya ne Lugayizi. Olidde? So amazima kiri nti bayinza okutuuma erinnya lyonna lye baagala. Kati ng'eri eriryo Nantongo terina kye litegeeza. Lirina ki? Bannange. Amakulu gaalyo ki? Kiyinza okumbula. Weebale nnyo kati tulaba ne mu nsi ebintu bikubuze. Kiyinza okumbula. Lyo kubanga tomanyi kye litegeeza. Kakati oli awo ogamba abantu nti nze Nantongo. Kiki? Nantongo ki? Ngoga nti simanyi. N'olwekyo amazima mu linnya gali nti litegeeza ki? Uganda linnya litegeeza ki? Buganda erinnya litegeeza ki? Buganda lirina kye litegeeza lyo. Buganda lirina Obuganda. Olinnyonnyola n'olitegeera obuvu bwalyo nti Buganda. Owulidde? Obuganda byonna. Akati Uganda tekirina makulu. Kyova olaba Uganda tetulina mulamwa. Kubanga emirundi egisinga omulamwa guva mu makulu g'erinnya lye bakuyita. Bwe bakuyita Kizito. Oyinza okuba nga ddala osobola okukwatagana n'ebintu ebizito. Ng'oli muzito. Nga bakutumye Kizito. Kubanga amakulu gaakyo. Owulidde? Ate gwe kannyini oyinza okuba omuzito. Ate jjukira era abakizito abasinga batera kuba banenemu katono kubanga bw'aba amusitula maama wa nti kyananga Kizito wa kino. Kizito wa. Ng'okuluzitowera abantu bw'otyo. Okitegeeze amannya
erinnya lyo litegeeza ki? Mu buufu obwo abazadde bandifuddeyo kumanya linnya kiri batuuma abaana baabwe, manya ki ge batuuma abaana baabwe. In fact tebandi batuumiddewo mannya nga baakazaalibwa, bandisoose beetegerezaamu katono ne bamumazaawo emyaka ng'enaawo tebannamutuuma ki. Naye ate tulina amannya g'abazungu ag'abawalabu. Ebyo saagala byogerako, waliwo ebintu bye sikyayogerako mukyalagge, okay? Ng'ebyo amanya g'abazungu ag'abawalabu tumanyi bijje byava byonna, abantu bonna akavuyo tetwetaaga bikubaganyako birowoozo. Saagala kubaganya birowoozo. Naye ng'olowooza kubakubaganya birowoozo. Omanyi bameka abali awo nga bali mu kivutu ekyo kiri mu kigundi ekyo kiganya okwetagula naye nga bakyatuuma bapita, bakyatuuma bashamiimu, bakyatuuma. Ne bw'otuuma Peter manya amakulu gaalyo, ne bwe liba lya kizungu ne bwe liba lya kiwalabu manya amakulu gaalyo. Owulidde? So si kumala geetuuma erinnya nga tomanyi makulu gaalyo, libe lya luzungu ate abasinga ffe tetugamanyi makulu gaaki ga mannyako. Yes, okitegeera. Naye kati nganze Alexander linnya lya nnono saaba wano sennono eza wano wasomako history. Alexander the Great. Alexander the Great omumanyi? Yes sebo. Kakati eryo linnya liviira ddala eyo. Alexander the ki bajja balibbula paka kunze. Alexander the ki the Great ku Alex nze lize libbulwa eri Alexander the Great paka kunze kati nze Alex nalisalako. Owulidde kyova nti tumanyi amakulu g'amannya gaffe ate bwe nzira ku mukulu nalyo ndi kunnyonnyola. Owulidde? So tumanyi amakulu g'amannya gaffe, libe lya kizungu libe lya biki ali kutuuma alina okumanya amakulu gaalyo. Sikumala gakutuuma ate alina okukunnyonnyola. Kati maama wugo teyakunnyonnyola nantongo kye kitegeeza. Erinnya liyinza okuzaala emberebezi oba ne lireeta obulungi mu ggwe oba eri ensi. So jjukira nti tulina okwetuuma amannya agategeerekeka ate ne be tugatuumye ne baba nga bamanya amakulu ga bantu bangi babeeyisa Nansikombi. Simanyi omwana yali awo muyaayi simanyi gigandi manya gategeeza ki. Owulidde? Kakati laba erinnya lyange eddala Edward nalyo lya nnono seeya wano liviira ddala eri bakabaka Edward ababungereza eyo ne lijja nga balibbula kubaka Sir Edward Muteesa ne bajja nga balibbula paka kunze Edward Alex mukulu. Omanyi abantu bataba na ndowooza eyo baggwamu amaanyi. Nze ebintu ebyange byonna mbijja wala nnyo. Owulidde? Nalyo lya nnono. Kati sige mannya agammwe gano Sise nga weetuuma Sise kitegeeza ki? Tewali. Amannya ag'ekizungu ago agamu gatera okulema. Sise siye Cecilia. Nze simanyi. Ne Cecilia kitegeeza ki? Obo bwennyini agamba nti tutume abaana baffe amannya nga tumaze okugeekenneenya. Si kugeekenneenya nga mumanyi amakulu gaago. Otuuma omwana Kijambo. Kati Kijambo kitegeeza ki? Ye Kijambo omusaasire tulinawo Kijambo. Kijambo omusajja naye azunga n'ensi. Kijambo kitegeeza ki? Kijambo. N'amannya ag'engero mwami mukulu olumu gatera okuba ne meaning si kyo? Wano ewaffe siwo? Zinsanze. Anti kakati zansanze oba zinsanze? Zansanze, si kyomu, bwe gatyo. Ebyo kale wulira. Mayanja gayina amakulu gaabwe. Galina amakulu naye nkugamba nti amannya ago amakulu gaago ge gayinfluencinga ki bannyinigo okuba n'amaanyi oba obutaba n'amaanyi, okuba abawanguzi oba obutaba bawanguzi. Owagezeza ku Nababi. Owulidde? Kati bakutuuma erinnya erizibu ne likulemesa. Kwegamba amannya gamu. Oyagala kuleeta amannya go. Katongole. Katongole. Akantu katongole. Ebyo. Tongole. Lwaki Ssettongole? Lwaki si Ssettongole? Lwaki ka? Kati bwe kiba ka ogwamu amaanyi. Kiba Ssettongole obeeramu amaanyi.
ahadi gwe omwana nze nagamba omwana wange bamutuuma ani Namanyonyi. Maama we n'agaana eri linnya lyani nemuga nti wange tumanyi nti ebinyonyi bibuuka kati oyo abibuusa ye Namanyonyi ekikulembera ekyo olidde yagaana nti kamutuume Kagere. Ate n'amutuuma Kagere kwegamba Kagere akagere. Oyina bamaama bo bakagere toweerabira nti oli saava empozi naye neera ne Kagere nalyo siryali ddungi nnyo okutuuma omwana ng'ovudde ku Namanyonyi. Mu bufu oba wenyini nga tukyali ku kyewatugamba nti obutume komenti yazze ebabuuza nti omanya ddi nti obutume bwo buwedde, omanya ddi nti era bwe buno obutume bwe banteekamu. Omanyi buuza ekibuuzo obutume kiri omanya ddi nti kati ndi mu butume bwange so yesaawa nkole omanya ddi. Wawa example eya Robert bakutuma ku dduuka ogule sukaali omanya ddi nti otuukiriza obutume obwo nga sukaali bamukuwadde oba tonna butuukiriza ate nga maze omutuusaayo waka okitegeera owo yantumye ani mama wange basi awo siwo omanyira nti obutuukiridde kiikyo kati kisse nawe omanyi otya nti Katonda akutumye. First of all olina kumanya yakutuma ki. Nedda kyetubuuza nti omanya ddi nti oli mu butume obwo nti bw'olimu nti kyendi mu kukola kati waŋŋamba bwoti nti wali Katonda akusaasira ky'olimu bwe butume bwo. Kati omuntu amanya ddi gwe wamanya ddi nti bwe butume bwo n'otatagaataga kudde eno kudde eri kusuubula kola biki. Kati katugambe bwe baba bakutumye Masaka nga gye bakutumye bino naye ng'ovudde Kampala olaba nti kyanjawulo n'edduuka liri erikuli okumpi right wali otambuza bigere n'oddayo eka n'otwala sukaali wano olina okulinnya emmotoka transport na biki kitegeeza nti maama wo bw'akutuma alina okuwa ssente zaki za transport bwe kiba kyetaagisa nakusulayo n'akuwoneza okukola ki n'ezokulya n'ezokusulayo kati enkya n'okomawo kiki kye ŋŋamba nti ekikutumiddwa obugabirizi bubaawo. Provision ekola ki ejja oba oyagala oba toyagala. Nze mbeera no nga sirina ssente naye olw'okuba Katonda yakintuma nnyinza okusirikira wano mu bwavu obutagambika naye mba ndya nti Alex tulina omulimu gwa $3,000,000 konzi nti musindise asitami okitegedde munyamusubi nti nkitegedde nnyo yes omanya nti kati nze bwe nkutuma okuva wano ogende e Masaka ne sikuwa ssente mba sinnakutuma ate gwe bwe weepankamba ogende ozinoonye wekola okuba mukulu akutumye Masaka ate nga sinze eggambi gwe n'ozeewula olina pulobulemu y'ogenda kufa ebiddagaawo wakati awo tobiriimu sibiriimu kubanga tonnampa bugabirizi era naawe olina okuguma oba tabumpadde mukama wange kansigale wano basi paka lwe bujja. Ekyo nkitegedde nti ekikutumiddwa n'obugabirizi bubaawo. Kakati bwe mmala okikola bw'omala okuntuma e Masaka n'okomyawo awo omanyira nti omulimu gukoze eki guwedde. Kati onomanya ddi nti omulimu gwo guwedde ng'otutteyo ebakutumye eri maama wo. Ngamba mwami mukulu anamanya ddi nti omulimu gwo guwedde nga nzizizzaayo bye bantuma yantuma ki ky'oba obuuza ky'olimu kye waŋŋamba Katonda yantuma ki waŋŋamba ekyo ky'olimu kye yakutuma yes naye nga kikikola ki si kuyimba buyimbi olidde kutangaaza kumulisa kulaabula bantu kubategeeza amazima nti abange bano batulimba bati na bano batulimba bati naye ng'amazima galiwa gaagano okitegeera. Kakati kankuwa example wano watulina okwegatta
batuga nti tulina okuba bumu obumu united unity simanyi biki naye kati kitegeeza ki ekyo nti tulina kukola ki kakati labayo tugatta ki bunafu oba maanyi tulina kugatta maanyi byombi tubyetaaga n'obunafu tubwetaaga how so kankunnyonnyole tulina okumanya amaanyi g'abakyoli ag'abateeso ag'abasoga ag'abaganda ag'abanyankole ag'abajapadoole ag'abakalamojja amaanyi gaabwe kiki amaanyi g'abakalamojja kiki amaanyi g'abaganda kiki amaanyi g'abasoga kiki bwe tumaliza ebyo ne tumanya nti amaanyi g'abakalamojja ge gano gali mu nte baasi olwo tugenda okukola ekyakabiri mu nte ekkalamojja bwe tubanya nti amaanyi gaabwe geego na wano tewali afuga gundi zino babatwa okujjako abo abalina amaanyi ekirala nti tunoonya obunafu bwaffe kubanga bwe tatunuulira bunafu bo tosobola ate kumanya maanyi go bikwatagana womanyira amaanyi go n'obunafu buteekwa okuba obumanyi therefore kati obunafu obwo nabo tuyinza obugatta okuba eliminatinga oba okubukozesaamu nga bwolaba bakozesa gabiji ne bamufuula ekijimusa obunafu bwaffe nabo tuyinza obukozesa nga tubugasa naye nga tumaze obutegeera nti obunafu bw'abaganda bwe buno obunafu bw'abateeso bwe buliwa kati bwe nkubuuza gwe obunafu bw'abaganda ki oŋŋamba ki oli muganda obunafu bw'abaganda ki in fact oyinza n'okuba nga n'amaanyi gaabwe tokimanyi amaanyi gaffe amaanyi ga Buganda kabaka waffe okaliwulira nedda kiki amaanyi ga Buganda ki nze kyemmanyi omanyi